Webale kubeera ku Bukedde TV tukwaniriza kumacha leero akanyomero aka TOLIMWAVU mutwe gwe mwavu nze Innocent Gusulwa mwebale kubeera naffe tugende maaso okwogera biki byofiirwa buli lw'otasalawo era twakanya nti buli bw'oba tosazeewo oba osazeewo kubanga ekitegeeza nti ensi tegenda kuyimirira emirimu tegenda kwesiba ensi yegenda kusalirawo era ogenda kubeera ku nnyanja nga kitengejja ensi kyena okwagala kyekyo kijja okusalawo kiringanga ng'osala ekkubo nkyogerako buli nnaku ng'oli mu kkubo mu makati bw'ogaana okusalawo era emmotoka zikusangawo mu makati oli waddembe okudda emabega oli waddembe okusigala ng'ogenda mu maaso oli waddembe okutambula busimbalaala emmotoka ejja ekusange mu ngeri yonna towona osazeewo oba tosazeewo n'amateeka gagamba nti obutamanya tebukugisaako omusango tewali ne ku lunaku buli abakkiriza bonna ku lunaku olusembayo togenda gamba nti saamanya nedda kubanga ebigambo biba bikubuulirwa buli kimu kyonna oba okifuna olina okusalawo okusalawo mu ebyo by'okola kikulu nnyo wabula leero wali olw'owulira ng'oli wansi spirits nga owulira oli munafu owulira toyina maanyi bulungi gakola kintu ekyo awo obuzibu bwe bujjira nti omuganda agamba nti baba babuulirira omwana waboobwe gwe ng'okutwokola ki olina okweyigiriza obuteeyisa nga mwana wa mukungu olina okweyigiriza kubanga oli munaku ffe tuli banaku nze ndi munaku eyo eryo ne banaku bannange abalala nti tova mu lulyo lulangira nedda oli mukopi tomanyiddwa nti olina ekikonge mu gavumenti nedda tewasoma nnyo nti olina ebitabo byonna bimalayo ne boba obirina kati olina okweyambisa omukisa ogwekwekuŋŋaanya gwe kennyini weekuŋŋaanya wadde owulira tebigenda bulungi wadde owulira ekintu togenda kubanga okikola kubanga okyetaaga bwetaazi yeyo enjawulo egenda okwawula ku banno ku mulimu nti buli omu bw'aba yeeganya okukeera gwe teweeganya kukeera wadde bali bye bawulira ebibagaana okukeera ng'empewo y'okumakya obuyinja n'ebirala babyeeganya gwe tobyeganya kubanga oyimanye ekizibu kyo ekyakuleetaawo kikyogenda okufunamu kubanga gwakeera buli omu agenda kweyunira eyeerabidde ekintu kye mu ofiisi oba ku dduuka w'okolera agenda kukubira gwe ku makya lwaki kubanga gwakedde olaba enkolagana eyo bwejja teyaliyogedde naawe yalibadde takulabamu mugaso naye agenda kukolagana naawe kubanga gwakeera era ebisumuluzo gw'ogenda okeera nabyo olaba bw'ofuna omukisa gw'okutandika okwesiga olaba bw'ofuna omukisa gw'okulabamu omugaso obusobozi olaba bw'ofuna omukisa okutandika okwogera ne boosi butereevu nti n'ekira kkubira Innocent wasibyewo nti ye ku makya leero nokeerera ddala kubanga njagala kwekoonako awo ŋŋenda Nairobi ŋŋenda China olaba bw'ofuna omukisa ogw'okusemberera boosi okwogera naye banno tebagufunye kubanga gwe weewaddeyo n'ogumira embeera ey'okukeera kubanga omanyi ennaku yo omanyi lwaki wajja ku mulimu awo ekiva mu boosi okwogera naawe kitegeeza emikisa gigenda gitangaala girongooka gitya kubanga alabye nti oli mwesigwa mu keera agenda kwongerayo ekintu ekirala kimu nti kati keera naye waliwo omwami agenda okujja akumpeera miliyoni 2 ozitereke era ne kituukirira n'ozitereka n'alaba obwesigwa bwo ojja kutuuka ekiseera ng'atambula naawe ogenda okusuubula e Japan e China ojja kutuuka ekiseera akwongera obwesigwa kubanga gwe wasooka n'obwewa tosumagira muganda wange buli bw'obeera wonna manya lwaki wajjawo beera n'ekirala ky'okola kye tuyita action beerayo n'ekirala ky'okola okusinga banno kigenda kukuteeka te ku ddaala ddala waliwo ekintu bakiyita apparatus tujja kyogerako eyo mu maaso ebintu by'okozesa obimanyi kye tuyita action beera yiga ekyuma ekyo kye mweyambisa ku mulimu kiyiga okikuguke
malawo essaawa 2-3 ng'okuguka kyuma ekyo kigenda kuyamba okusembeza kumpi ne mukama wo bano bonna obaleke emabega. Omulimu gwonna gw'okola kakasa nti oguyiga. Teekayo obwongo bwo bwonna, teekayo omutima gwo, gezaako oyiga omulimu ogwo okusinga banno. Gy'emikisa okulongooka. Kye tuyita action nti eyamba. Oli wa ddembe oba oli mwetegefu okuvolontiyalinga. Okuvolontiyalinga kiri nnyo mu luzungu, bakyeyambisa NGO n'ez'abazungu n'abalala. Kitegeeza oli mwetegefu okola omulimu ogutali kw'egyo gye mwalagaana naye nga tosabye ssente. Kubanga emirimu gibeerawo awo. N'otandika kuwoza biri bye twagamba, nfunira wa, siri musiru, basooke kunsasula n'ebirala. Naye omuntu amanyi ekyamuleeta ku mulimu awo, mu bufumbo obwo, ku ssomero eryo, aba amanyi ekyamutwalayo. Omwana yajja okusoma lecture ne bwakeerewa okumala essaawa 2, 3, 4 tavaawo paka obudde bw'okusoma bugwako n'akwata ensawo ye n'agenda n'enkeera. Ate abeemu mulamu omulaba. Lecture ajja ku ssaawa 10 ye ku 9 awo aba atandise okukyankalana. Mumulaba kati aliwa, yalibadde yatuuse dda, yalibadde mu library. Ebeebula ddakiika nga 10 atuuke yaba alowooza kuddayoka nga n'obudde bwa lecture tebunnatuuka oba bwa class. Kubanga ebintu engeri gy'abirabamu teyeemanyi, tamanyi kyamutwala kusoma. Ekivaamu musomesa akeereyeemu ddakiika nga 12 ye nga yagenze dda. Banne bamugamba nkya nkeera nti yazze era twasomye. Kubanga talina kikyetaagisa kumujja mu mbeera eyo kumutwala mu mbeera ndala. Yenjawulo. Bino biba bintu bitonotono bya bulijjo. Kati gwe kennyini olina okweteekangamu amaanyi. Enkuba etonnye. Kati naawe ogenda kumalirako bulangiti kubanga tolina wakuyita kubanga jjaamu. Mukama wo otuuke ku mulimu ssaawa 3-4. Oba olina kusala magezi wadde enkuba yatuuse obeerewo mu budde era mukama wo akirabe nti oyo alimu omulamwa. Wadde enkuba yatonnye muli abakozi 20 wano ne Innocent ye yayiseewa. Kitegeeza oyongera okusemberera omutima gwa mukama wo. Kikitegeeza oyo akusinga talina ddogo lyakozesa. Talina ddogo we yali aloze mukama wammwe okolagana ennyo naye. Ne buli lwatunulira gwalaba, buli lwatunulira bw'ati mu mwenna yasobola. Katate mumutaddeko olukongoolo mugamba abalimirira. Nedda nkola yammwe. Enkola gye mukolamu ebintu ndala nnyo. Wazze bakuwadde omulimu naye kati otandika kubiraba mu ndaba ndala. Okwezaamu amaanyi, juzi waliwo omukwano gwange bwe tuli mulimu ogwegumu yali ayogera okuwandiika emboozi empanvuko, feature stories. Kati ye ng'agamba nti afuna obuzibu myezi mulamba 2 ayinza okufulumya story nga 2. Naye ng'agamba nti okuwandiika kyetaagisa okuwandiika emboozi ng'ezo ng'oli awantu awatali bireekaana otuule okonsentratinge osobola okuwandiika. Ekyo kituufu. Naye obuzibu nti tatera kufuna budde era afunamu obuzibu bunene. Twayogera ne muyigiriza akakodiyo ke bayita ak'ekkalaamu n'olupapula. Nti ekkalaamu n'olupapula birina ekyama. Buli lw'oba ng'olina ky'olowoozaako naye nga toyina maanyi gakitandika okirowoozaako katono oyagala okivaako. Oyinza okuba okooye, oyinza okuba waliwo tolina bulungi maanyi, n'ekkalaamu n'olupapula byasoba. Kwata bukwasi lupapula okwate n'ekkalaamu eneyaffe penso. Tandika okuwandiika buli ekikujjira. Ekirowoozo ekijja kiwandiike, ekirowoozo ekijja kiwandiike. Ogenda kulaba ng'ebirowoozo bitandise okujjira okumu. Ke kakodiyo nze ke nali nkozesa ennyo bwe mba mpandiika. Nti ntula butuuzi ne ntandika nti naalyagadde story ngiwandiike bwenti ne mpandiika. Ogenda okuwandiika okumaliriza eno ng'ebintu bitandise okuba nga byekola bwekozi. Kubanga waliwo wawulira ng'okooye togenda kuwandiika naye nga tolusi story bagyetaaga. Kati owandiike olw'okuba waliwo ebyakunyiizizza, olw'okuba owulira tolina bulungi maanyi. Nedda tulina okukkiriza okwezaamu amaanyi ffe bennyini. Olunaku zonna teziba zekimu. Waliwo ennaku ezuuka nga oli musanyufu,
endala ng'oli mukyamufu nnyo n'endala lw'ozuukuka ng'ate oli wansi nnyo oli lo. Olina okuyiga okwezaamu amaanyi kubanga gwe kigenda kukosa gwe kisho bagenda kiraba nnyo okusinga bano abalala. Maama wange yalina obuzibu obw'okwoza ebintu essowaani nga folusa bazimuwolezaako naye nga bw'omanyi ebyabata oluusi biki mudde eno n'atuyigiriza akakodyo ak'okwoza essowaani. Nze bwali buzibu bwange kubanga nze nayozanga ssowaani awaka n'okusimuula olusenju olusi n'okusaawasaawa. Naye okwoza ebintu kyangu nnyo era bwe navubukira nga tebukyali buzibu bwange. Olumala okulya bwappa kwata essowaani zino nga tolowoozezza kintu n'eki zonna zikuŋŋaanye tandikirawo okwoza mu dakiika 2-3-5 oba ozimaze. Ekireeta obuzibu ekikulemesa okukola ekintu n'okwegayaaza kukirowoozaako nnyo. Gy'okoma okukirowoozaako nnyo ekyo ky'oyagala okukola gy'okoma okukitya gy'okoma obutakikola. Gy'okoma okukyongezaayo gy'okoma okwongezaayo gy'okoma obutakikola. Olina pulaani ennungi genda ogikole leero. Tokola bintu bye walikoze leero kubikola enkya tomanyi kinaabeerawo. Bw'oba olina gw'oyagala okwogera naye olwaleero genda oyogere naye okimanye oba ogenda ku birala ogende ku birala. Bw'oba olina gw'oyagala okwewola, bw'oba olina gw'oyagala okusaba omulimu, bw'oba olina gw'oyagala okola kikole leero. Bw'oba olina ky'oyagala okukola bagamba omukyakaze tatya galaama. Omukyakaze ng'afunye akakadde n'akabeerawo no mu nsawo ate omubuulira fiizi z'abaana simanyi landiroodi simanyi genda oyambe maama wo simanyi baganda bo nedda yaaba ku kiri. Ekituleetera obutasalawo okutya ebyo by'ogaana okukola obimanyi. Ekituleetera obutabikola kutya binaddirira. Omuntu agenda mu maaso tatya binaddirira. Asalawo ebinaddirira ne bibeerawo nabyo n'abiraba. Bw'olowooza nnyo ku biki ebinaddirira togenda kikola kubanga kyokola tekimenya mateeka nga bwe njogera. Oyagala kukyusa mulimu ne kakati otya unknown otya ki ekinaabeerawo nga tonafuna mulimu mupya. Bajja kwogera bajja kuwa amagezi tosuulawo guno nga tonafuna guli n'ebirala. Bw'oba osazeewo gusuulawo gusuulewo. Bw'oba oyagala kuddayo kusoma za example bulijjo zempa genda opikinga efoomu ebira binaddirira. Time ojja gifuna ojja kwesanga bosi wa kutte eno naawe okwate eno muyiribe kakano oyingire sekendi ya kakana ngakoosa ogimaze. Togenda kufuna budde bugenda kuganya abo beweegomba asiba omutima n'atandika. Bweba bizinesi n'agiyingira bwe kiba kintu kyonna kyayagala okukola n'akikola. Oyagala kufumbirwa ne omusajja oyo togenda mumanyira ddala byonna ebimukwatako paka gye bunaakomeekereza nedda. Kasita omala ebikulu ayina empisa akolaganika naye mukozi omusiimi waliwo by'olina okukomako ebirala n'obirekera Katonda. Yensonga lwaki tulina okuseevinga. Buli muntu akimanyi olina okuseevinga naye abantu tebakikola. Lwaki? Kubanga akakodyo k'okuseevinga kali kamu. Osooka n'oseevinga ezisigaddewo n'olyoka ozikozesa. Bw'oyagala ozikozesa oseevinge togenda kuseevinga. Ne kiva mu kusalawo kiva mu kusiba mutima. Abakusinga basiba omutima tebongerayo birowoozo byabwe bakikola kwolwo lwennyini akikola ekibaawo ne kibaawo. Kyetwogerako nti oteekwa buteekwa mukwano ekikusibye ekyo ekirowoozo ky'otya okitiira bwereere lyekkubo lwe luggi olugenda okutuusa ku kyoyagala. Ojja kufuna obuzibu of course sobola kukakasa nti ofune buzibu ojja kufuna obuzibu oluvannyuma ojja kutereera nga bwe tugamba bulijjo omwana atandika okutambula agwa nayimuka n'addamu n'atambulira ddala n'emisinde n'adduka. Totya kyogenda okusalawo kituufu obadde nakyo okumala ebbanga ku mutima kisalewo. Genda okikola olwaleero oseetuka ove mu mbeera gy'olimu ogende mu mbeera endala. Ekitali ekyo ogenda kubeera mu mbeera eyo paka lw'olifuna lw'okikolawo. Nga bw'olaba TV eno bw'otagigjeeko sigenda kuvaako paka programu ng'ewedde. Bw'oba oyagala nveeko olina okukola action olina okunyega epeesa nveeko okuggyako nga amasannyalaze ge gagenze. N'embeera gy'oyagala ogendamu omanyi switch yaayo weeri. Ne switch ekutwala mu mbeera endala eri mu kutya oganye okunyega epeesa olw'okutya. Linyige tolina ky'ogenda kubeera.
beweegomba balinyiga naawe erinyige ojja kubeera bulungi. Kanyomero kano kagendako muwano leero tujja kukwatagana olunaku lw'enkya. Mbeebaza nnyo okubeera mu kanyomero kana ka Tolimwavu, mutwe gwe mwavu, nze Innocent Kusoolo.